Yo, this is Rampantilla Radio. Abalungi musibye muti olunaku olwalero mwebale kubanga ate mutubutuko PJ the news anchor kansubire nti muli bulungi ye omugenzi Shaka yatuvaako ku maaso era nguno yafiira mu Washington DC mukwano bwatyo yayukiziddwa nga bwe yali yasaba bamwokyezanga bayindi era ng'evvulye lirigenda okuba nga ate litambuzibwa mu bantu be lisobola okuba nga ate liziikibwa naye nga kino tekyasanyudde baŋŋanda ze okuva wano mu ggwanga lya Uganda nga bagamba nti bo kabira yaabwe ey'abakiga tebakkiriza kufuziika muntu mu nkola efaanako bw'etira nga baali basuubira nti oba oliawo omubiri gwe gunaaleetebwa mu ggwanga lya Uganda bagulabeko bagubeko erisa evvannyuma bamukungubagire bamusiibule mu ngeri efaananako bw'etyo wabula ng'ate ekintu kino ekyakolebwa kye yasalawo oba kyeteeka mu ddaame so kyo nga kyo kye yasalawo tekyasanyusizza bantu be naye ng'ekyokukola mpaawo. So ng'ate bannayuganda bangi balaze obwennyamivu bwe bafunye mu balamuzi b'omu ggwanga lya Uganda okulwangawo okusala emisango gy'abantu baabwe ne babalikanga nga bavundira mu makomera so ng'ate omusango gw'omugenzi Martha gwo baguddusizza speed okukakkana nga batuuse ku ki ekyamutta oluvannyuma lwa poliisi okuba ng'ate evaayo n'efulumya alipoota eyavudde mu ddwaliro nga bakakasa nti omugenzi yafa luvannyuma lwakuba nti omusaayi gwatambula ne gugenda mu bwongo. Abangi bavuddeyo ne bagamba nti lwaki kino kyayanguye bwe kiti ate nga bangi wano mu ggwanga lya Uganda bafa ne tunoonyereza ku nfa zaabwe poliisi neebuuza tunoonyereza okutuusa bwe babivaako oba okitegeera mu ngeri efaanako bwetyo si basanyufu. So ng'ate ye maama alumirizibwa okuba nti yandiba n'omukono mu kufa kwa mutabani we w'emyaka 2 ye gwalumiriza nti yava waggulu ku kalina yaabwe y'omwaliro ogwokusatu okukakkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno ate atakyagamba nti maama alimba. Omwana ono kigambibwa nti ng'amaze okuba ng'ate atwalibwa mu ddwaliro abasawo baamwekebejja nga teyalina yadde ekisago n'ekimu ekiraga nti omwana ono yava waggulu ku kalina n'akola ki n'afa. So kino nekyongerera ddala okuba ng'ate kirumika maama nti oba oliawo omukono mweguli era nga bamututte dda mu nkomyo tebamututte yekka bamututte n'omukozi w'ewaka gwe yali naye ewaka mu kaseera ako bwe yagenda maaso okuba ng'ate abika nti omwana akoze ki nti afudde. Weewaawo bo baganda baffe okuva mu ggwanga erya Rwanda abawangalira wano mu ggwanga lya Uganda olunaku olwaliro bakuŋŋaanidde ku kijjukizo ky'ekittabantu ekyali e Rwanda Kigolo Genocide Memorial Site wali eri Mpigi ku kyalo ekimanyiddwa nga Bugonja mu muluka gw'eggolo. Bano nno bagenze maaso okuba ng'ate beefumiitiriza oba bagezaako okwejjukanya ebyo ebyaliwo mu mwaka gwa 1994 era nga wano waliwo abaaziikibwa abaatirimbulwa mu genocide eyo. Okuva lwe waliwo embiranye ezasembayo okuba nga tezibaawo mu Parliament omubaka omukyala akiikirira Kampala Honorable Shamim Malinde obulamu bwe tebwasigala kyekimu era ng'ono ali on and off ku kitanda wabula ng'ate wenjogera yatwaliddwa mu ggwanga erya Kenya ekibuga Nairobi okuba ng'ate afuna obujjanjabi obusingawo. Kakati nno ye omukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi yavuddeyo bw'atyo n'amuwishinga kwikirika vale okiwulidde naye nga yagenze maaso okuba ng'ate amugamba kakati obulwadde tetuganye oli mulwadde naye kikyokoledde Kampala bukyanga olondebwa mu mwaka gwa 2021 kikye wali okoledde ku bakyala b'omu Kampala ku baami b'omu Kampala ku baana b'omu Kampala kikye wali oteesezza mu Paalamenti ebiteeso byonna bijja tekuli kikyo ebiteeso ebikyamu ne bijja mu Paalamenti tewali woovaayo n'owakanya kikyokoledde banna Kampala. Yagenze maaso okuba ng'ate awandiika ebintu bingi naye nga byonna gye biwunzikira amubuuza kikyakoledde banna Kampala. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye olunaku olwaliro nate aleeteddwa mu kkooti ne munne amanyiddwa nga Dr. Abed Lutale wabula ng'ate era tewali kikoleddwa era okukkakkana nga baddiziddwayo mu kkomera ate nga yo KCCA egenze maaso okuba ng'ate etegeeza nti eri ku operation ekibuga Kiyonjo era nga essaawa eno esibirisimbye ku bugulaasi oba buyita obusubi nti omuntu yenna anaasangibwa ng'alina obusubi obwasimbibwa KCCA oba obuli mu
kibuga bwalinnyemu oba bwayimiriddemu oba bwatuddemu ajja kuba ng'ate atandikirawo n'ogw'okulondalonda kasasiro ng'era bw'olaba abakulu abo bakola ki bwe bakola. Kaakati nno ye omugoba wa bodaboda yasangiddwa ng'ayimiridde mu busubi obumu apaakinze ppiki ku mabbali ayimiriddeko ali mu busubi alinga yabadde akola kakoola. Oyo ye yayooleddwa n'aba ng'ate atwalibwa ku kabangali. Omusango gwakuyimira mu busubi. Yebale mukulu. Sebo. Yebaleko. Okimanyi njozi z'omusango. Tetwagala abantu bayimirira mu muddo ogwo gw'oyimiriddemu ssebo. Muteke kumoroka. Leta ekisumuluzo. Soko tule alikomanda basirikale ababera mu muddo ngabamayira bakulu bano bonna bakwatiddwa abali mu muddo gwa KCCA abatwalibwa kukyajingibwa kooti. Omukuuma ddembe nga bw'olengedde yakulembeddemu okuba ng'ate bayiwa kasasiro mu mwala naye nga yo KCCA egenze maaso okuba ng'ate egumya abatuuze b'e Buyala waliri mu disitulikiti y'Empigi gye bagenda okuba ng'ate bazza kasasiro ne bategeeza nti kino tekigenda kubanga bwe kyali ekiteezi embeera si bw'ejja okubeera wabula ku mulundi guno ebintu bigenda kuba ng'ate bikyuka. Bano bakulembeddwamu ssenkulu wa KCCA amanyiddwa nga Sharifa Buzeki abategeezezza nti babaleetedde emirimu baleetedde bugagga nkulaakulana makolero mu kasasiro oyo kubanga bagenda kuba nga tebajjamu ebintu ebyenjawulo omuli ebijimusa amasannyalaze n'ebirala. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni azzeemu okulonda Hajjati Hadija Namyalo okuba ng'ate akulembera woofiisi y'ekyambogo kw'ossa n'okuba omuwabuzi we ku nsonga ez'ebyobufuzi era nga agenda kuba ng'ate abeera ssaabakunzi w'abazzukulu mu ggwanga. Endagaano eno empya gy'amuwadde ya myaka 2 era nga kino kiraga nti agenda kubeera w'amaanyi nnyo oba agenda kubeera n'omulimu gw'amaanyi nnyo mu kusagula akalulu ka 2026 ka Museveni wabula ng'ate era agumizza jjajja nti abeere mugumu akalulu agenda kuba ng'ate akawangula. So ng'ate ye Honorable Ssemujju Nganda yagenze maaso okuba ng'ate ayogera ku nsimbi ezoogerwako obukadde 10,000 ezaweebwa ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo n'ategeeza nti teri mubaka n'omu asobola kuvaayo na admittinga nti ssente ezo zaamuweebwa wabula ate ye agamba nti tafunangako yadde 10,000 ate nga wetwogera ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti abasinga obungi bagenze dda mu maaso okuba ng'ate basayininga ku mpapula eziraga nti tebajja kukkiriza bantu kutwala ssente ezo ate nabo tebannabazikola ki zifunako era nga bano okusingira ddala ba NUP bagamba nti oyo yenna eyalidde ku ssente zino oba yakutte ku ssente zino ajja kuba ng'akola ki abonerezebwa naddala mu kibiina kyabwe. The shining starts You go to the house. We are responsible for what is budgeted and appropriated and only expenditures done by Parliament. That's number one. Number two, honorable colleagues, I will not sit here and I start legitimizing street talk. No. Because I'm a member of Parliament. Listen,
I'm a member of parliament. I have not received any coin. Neither have I received a call from anyone who has my money. If you know you have my money, please bring it. Songa ate yowa NRM amanyidwaga Honorable Brandon Chintu avuddeyo n'agamba nti akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Honorable Joy Ssenyonyi alina okuba nga ate avaayo ne yeetonda olw'okuwaayiriza ababaka nti baafunye obukadde 10,000. Weewaawo olunaku olwaliro bo ab'ekibiina kya PLU nga bano nno be baamuhoozi yes bagenze maaso okuba nga ate balonchinga birthday run ey'omukulu amanyiddwa nga Gino Muhoozi Kainerugaba ng'aweza emyaka 5 mugumu egy'obukulu mugende mudduke Muhoozi agenda kukola ki agenda kuweza emyaka 5 mugumu egy'obukulu. Ku nsimbi ezoogerwako ye omubaka omujja amanyiddwa nga Elias Nalkola yabagambye nti ye tebatawaana okumunyegako kubanga mupya yakatuuka talina kyamanyi naye nga mu ngeri yemu abantu b'e Kawempe batandise dde okuba nga tebamusiima olw'ensonga nti ono yabagulidde amataala g'oku kkubo era nga bagamba nti basanyufu basiimu. Bannaaye eno Kazangola ekyo kye bayita omubaka w'abantu atandikiddewo okukola ebitaala bibi abireese yogwe bayita Luyimbazi Nalukoola. Tuli wano mu Kazangola ebitaala bibyo atuleetedde buli awali enzikiza kyekyo kye bayita people power our power. Ebitaala abireese era tugenda kuwanika sawa bibyo biwanikwa Luyimbazi Nalukoola. Tuli mu village ya Kazangola temwerabira bannaaye. Tuli mu Kazangola. Nenga kyolina omumanya buli village agiwadde ekitaala. Anzije. Buli village ekyo kibayita Council Nalukoola ekyalo kikyo kitukula bannange. Tweyanziza Council Nalukoola. Mu Kazangola wano ebitaala bituwadde tutandikiddewo okwaka. Ate nga ye w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga aliho Lucky bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate awangula banne ku University ya Mbarara okitegeera ono wa kibiina kya National Unity Platform era nga bagenze maaso okuba nga ate bamuyozaayoza nga kosa ne president w'ekibiina ekyo. Kakati nno ye omukulu amanyiddwa nga Bajo yavuddeyo n'ayambalira omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi olwa vidiyo eri gye yakola ku mutabani we gye nabatuusaako. Yagambye nti Nyanzi talina public relations skills. Kiki ekyamukozeseza ki video kya kabampaane era omwana yakoze musango ki ogendera otya ku pressure y'abagwagwa ne bakozesa ensobi omwana yagenze mu State House entebe oba bamusanze we waafuga omuntu alabye n'abasiru. Ekiri fane mu Uganda wano bakupushinga omala otuuka ate we bakwagala ate ne bakusabula. Banji batabukidde omwana wa Nyanzi ne Nyanzi ne bamutwaliramu. Nyanzi we yakoze video ne batandika okumwokya. Okiwulidde naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Judith Heard yavuddeyo n'agamba nti ayimirira bwamu n'omutabani Churchill era talina nsobi gye yakoze era nga bino ye yabyogera the day before yesterday. Yes jjukira nti ono yavuddeyo n'agenda maaso that before yesterday omanyi nze nkola late yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akola ki ayogera n'omutabani ono ng'ayita ku mukutu ogwa X n'amutegeeza nti tolina kutya n'okumu kubanga tolina nsobi n'emu gye wakoze nze ndi mabegawo okitegedde. Era namugamba nti byonna by'olina okuba ng'okola ekigambo kwetonda ky'oba toteeka mu kamwako kubanga taata we yabadde amusabye aveeyo akole ki aveeyo yeetonde. Judith Heard yamuga etogeza kwetonda mwana wange namugamba mpulidde maama. So olunaku olwaleero agenze maaso okuba nga ate ayogerako n'eri abantu ayogerako eri abantu. Bawe nabanyonyodde nti ndi mwana Muganda era bagamba nti omwana omulenzi aserana kitaawe. Nze ntegeeza bannayuganda nti kijja kuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo nenzira mu kitange. So nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubaako kyenjogera ku bikwatagana n'ekitange kubanga obwo obuyinza sinza buyina. Eri bannayuganda nyongera okubakuutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naawe bwe mutalina ndowooza y'emu kubanga mwenna mubeera mu environment ye.
so nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ne bwe mulaba munnonze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Sijjanga nga independent nesembawo nga abayizi abalala bonna bonna twali tufaanaganya ballot paper era nesimbawo olwaba abayizi abansaba nzije mbakiikire kubanga balaba obusobozi munze ng'omuntu kiba kya buli azaamaanya kubanga bansaba nzije nesimbewo ne bannonda wakati w'okuyigirizibwa kwonna okwaliwo ne bannonda nfuka omukulembeze waabwe. So nze nno nali nzira mu ddoboozi ly'abayizi abo ab'e Makerere. Ani yateekamu ssente nga bwe mbanyonyodde nti abayizi bansaba, so tutule tubagamba bannaaye bakama bange abayizi eno y'embeera eriwo era bamemba ba ttiimu yange bakola omulimu gw'amaanyi mu contributing eri akalulu kano. Nina ne kojja wange ne sisita wange abamu ne bamemba ba famire yange abaavaayo okulaba nga bavujjirira kampeyini zange. So Bannayuganda bamanye nti ssente zino zava mu abo abalina okwagala eri obukulembeze bwange ne bakuteekamu ssente nga bayizi bannange. Emikono gye nakola gye nasomera abo balaba nga kyendiko kituufu era nga balaba nsanidde okubeera omuyizi w'e Makerere ne bamemba famire yange abalaba nga ddala nsanidde okubeera omukulembeze w'e Makerere bateekamu ssente okulaba nga tuwangula akalulu kano. Neyanziza nnyo neyanzeege nze Sentamu Churchill James omukulembeze w'abayizi e Makerere. Bagamba nti omwana nzaabuuza apology mugiwulidde katuli mu deep politics ngamba mu aba deep politics ba content creator mwaba kuba tochi nga muzikuba mubammwe ngate muli uninformed. Apology y'omwana mugiwulidde kibakubye point. Mama nyabo kyogedde Luganda na Luzungu buli omu ategedde era agenza okumala okwogera mwabakubiriza abazadde mubulirira abaana kati tuli kubiriza abaana mubulirira abazadde kuba Nyanzi ensobi gye yakoze kuba mwana we ku social media yokka. Bano tetwandi bafuddeko ba deep politics oyo biwambwa naawe abo tetwandi bafuddeko newe bandi yasamye. Waliwo abali mu struggle nga tetukyayagala kututegeerera tufuba nnyo tutegeere twayingiza okumanya munda muffe tulwana kati bye tumanyi. Oyo politics twamugoba Trump yatugamba bamuyita all shit ke kagambo ke yakozesa okubeerawo nga meya atwala ekibuga tosobola meetinga mukulembeze ali mu buyinza ssaawa eyo oyo bamuyita all shit. Okuba nga aba opposition muyimirira mu parliament n'ab'emyaleemu be muvuganya ne musoma alternative budget egasse eggwanga nga muli abo naye nga temukkiriziganya na mwana sawa yalera kulembera university akiikirira abayizi okutuula n'omukulembeze oba omufuzi afuga eggwanga ssaawa eyo. Kookolo otya koogaana akalulu twakalonda twakawa Kyagulanyi mukulembeze omulonde ne baakatubbako ne batusinza amagezi era tulwana kwezza buwanguzi. Kyova olaba omukulembeze waffe omulonde akyasasula Ntebe Express. Senga Kyagulanyi ali mu buyinza senga Ntebe Express tagisasula senga ayitawo Buyisinga Museveni naye agisasula lwa nsonga tannatuula mu ntebe eyo. Oli yagirimu era wali yakyaddewo ng'omukulembeze afuga eggwanga ne university mweri era avunaanyizibwa ku musaala ogusasulwa abasomesa okwo ng'omwana gwe baalonda alina okutuulawo. Ekyo n'omutakiraba noddaano n'oguza bannansi obusiru nti Nyanzi alekulire. Nze bwe mba ndi mu politics bwe ndimu ate awo ndaba obulabi opportunity. Oyo politics wamu okunoonya content wano nze ngenda mulwanyi santi mwanneesimbamu kati nja kubalaba ti okutegeera si tteeka tujja kubaka kamutegeere
mulinda apology atubasabire deep politics biwambwa abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala amanyiddwa nga Nina Rose ensonga y'okuyingira ebyobufuzi ebiri serious agikwatidde ddala n'amaanyi era ngono yagenze maaso kubanga ate addressinga abaana b'ekibiina kya National Platform. Jjukira nti eriiso alitadde ku bantu b'Essembabule. Bintu bibiri Katonda n'empisa. Batulinda tukwata nsobi bagikozese kuffe basobole okutujja ku mulamu. Bavubuka bannange mufeeyo nnyo okumanya obunafu bwammwe nabwo kikulu nnyo. Sitaani yatuleetera kye bayita ssente oba muyise oba Katonda yazireeta. Sitaani nze nkirabanga kikemu. Mwenyweze bannange bavubuka bannange abayaye bano bayina buli bukakodyo akagenda okukusikiriza okulyamu ensi eyo olukwe. Si bwe kiri? Kajuzi nadde ne mwami Kyagulanyi ku Idi ne babivunula. Tewali buzibu buli muntu addemba okwolesa entegeera ye. Tukanye ndi mwami Kyagulanyi olwaleero bw'olemerera emyaka gye giri egye 15 bw'olemerera ng'olwaleero osanga obuzibu ojja kwabika omutwe si yooli kati yoono bw'aba yeetaaga kufunga mu kukola ki funga bw'otofunga lwaki wabiteeseteese oyina amaanyi g'olwanagana nago gotajja kuwangula. Si ye yefudde byali waliwo amaanyi n'enteekateeka mufudde byali tolwana nayo gwekkaanya nayo kuba tojja kumalako kitiye. Oyo bamuyise Sheikh Kiti nga alumya abaalumya naye nga si ye yekka yagenze maaso kubanga ate alumya abantu ne Jjajja Tawusi bw'atyo naye yagenze maaso kubanga ate alumya abantu anti munnange pulezidenti w'olubadde okudda we papa okuva emitala w'amayanja gye yabadde atuukidde waka wuwe naye nga gye yavudde essaala zizaadde zimuwerekera ate nga ne gy'atuuse atuukidde mu ssaala ez'enjawulo. Kaakati ngera kuwaga ate nkutuusaako obutambi bwa Jjajja Tawusi obw'enjawulo ng'abadde tayinza kukyebera akubye amasimu ag'okumukumu ng'ategeeza abooluganda abakuna ab'emikwano biki Boboline byamuteredde oba byamwetikidde naba ng'ate amuleetera ewe. Bulambalamba ngenda kuwaga ate nkwagaliza ekiro ekirungi okuweereza nsigala ndi pije n'engamba nti weebale nnyo weebalire ddala ate n'enkujukiza nti ka airport pickup weekali nnyo nyinitera okuba ate nkutambuza ate n'enzijukiza naawe ayagala okuba ate munange ogenda okuba ekyeyo mainly Kuwait, Qatar ne Dubai. Njangu mbere nga tenkukwasaganya naye ga okusingira ddala Qatar nina emirimu egy'aba housemaids ne ba cleaners ate nga baana babuwala so nga ate emirimu egy'abalenzi nina ba riders abavuga pichipichi ne e-pickers. So mujje mugende maaso kubanga ate mbakolako okitegedde mbadde pije musule bulungi mweraba. Sonde kulumina litali contact. Amen. Yakuleeta. Akutaasa buli w'olinya ekigere. Amen. Akutaasa abalabe bonna. Akutaasa enkwenze zonna. Ne bw'olina ab'omungu abakutaasa ababi. Amen. Akwata obubi bwe balina nga bubandugulamu. Amen. Kati nkulabyeko. Mpawedde. Ate oba nsanyuse. Ewa batukuba ku kifaananyi. Batukuba ekifaananyi. Nesi. Batukuba ne selfie mama. Munange no mama mwebale kutusabira. Jjajja Tawusi.
Banayi kamera yange nga tevaayo. Nawe tukwagala. Anta tegedde nti Bob Wine yazze. Tannategeera munyonyo. Bob Wine. Yazze. Yalisuze wano. Ffe twategedde. Atuletedde ebyebweru tugenda bikulyako. Atuletedde ebintu okuva ebweru. Ffe tetwagala bampisa bakopi nga mmwe. Ati oli wakumala mmeka? Nja kumala 2. Ojja kumala 2? Oba nnyinza okuwunya nnyinza okunaaba enkya. Naye nga leero toli wakunaaba? N'empewo empiseemu ninganga nabbu byawaka. Mbeere kuola okunaaba. Ate onaaba amafuta g'ennyonyi? Amafuta g'ennyonyi ng'ajjeko. Togenda kunaaba? Dakiika budakiika. Nange sikukkiriza. Nange sigenda kunaaba mukutteko mu ngalo. Tosobola. Njawulo nantiisa. Tuli bantiisa? Gwe nani? Nze Kabinika ne Bob Wine. Tuli banjawulo. N'omukyalo oli erinnya sinnalimanyi. Aliwa? Gwe babadde naye. Ono gwe babadde naye? Erinnya enkufiira. N'aleeta enkoko. Nene enkoko eyo evaamu enkoko 2. N'aleeta ekirala ki? Boto. N'aleetera boto. Ng'eriko n'ekyefaananyi kyayo. N'aleetera n'ekikopo. Akakofiira. Nga kiriko n'ekifaananyi kyayo. N'akaki? Akakofiira. Akakofiira nkogedde n'essaati. Kaakati n'aleetera ne transporter. Transporter. Twamanye luzungu. Kaakati n'aleeta n'ennaakanya buno obugaayibwagaayibwa. Chocolate. Nayo ng'aye nga ani chocolate mugaye chocolate. Mugaye chocolate amu. Naye abadde ava bweru. Oluvudde mu nnyonyi. Atambudde ku jjeero. Naye ne ŋŋamba bweki. Munnange kibadde wano awaka ewuwo. Bob Wine abadde wano. Azze olwaleero luno okundaba. N'aneetikkira ebintu. Aleese enkota y'ettooke ekwata nno n'eri. N'assaako omuceere. N'assaako sukaali. N'ateekako kagundi ani? Sabbuuni. Sabbuuni. Ku mulire ebya sukaali tombuuza nti ate omuceere gwenkanawa. N'aleeta omugaati munene. N'aleeta ennaakani. Enkoko. Nsambala bino. N'aleeta soda wange owa binzaali. Nga muyonjo nnyo. Ebivudde ebweru ku nnyonyi. Omanyi mbu nno mpulira nawe kati owunya amafuta g'ennyonyi. Ddala enjako kisonzanyisa. Mpulira owunya amafuta g'ennyonyi. Ddala. Ddala.
Naba. Hey. Masanga nyonyi. Wandi? Masanga nyonyi. Ako nno kakuluma mbadde nkusaba okalume. Atenga kaluma ne amanyi. Kamenyi. Yeyo nga agira. Yali eyo nga akulowooza kikyana akuleetera okuva ebweru. Nankola ki? Nga nziguke wa jjajja. Kubanga agenda kukola emirimu mingi. Ayogedde. Naga akansooke ndabe jjajja. Mugambye esimu. Tokawulidde? Nawe ogire. Onkooye ku ssimu yange. Tine babalayi. Ngompadde kamu. Omukaka bubiri. Mama. Era kumitubyo. Sejja. Bulungi tewukalu. Buwooma bwo. Neyanziza jjajja. Okuwooma. Ogambye ki? Bwalizanya okuwooma. N'abaana bajja kulya nkoko sijja kubawa. Abaana bajja kulya nkoko sijja kubawa. Togenda bugabako? Omuntu wa Bob Wine togenda bugabako? Era jjajja. Era yavaawa. Jjajja akava kati Kenya. Nairobi. Ovaawa? Obadde wakatuuka kuva ku nnyonyi nga ne president tulinga baalaganye. Buno buwooma oba bulimu oki balaga mikota naye nga bba buwooma kyamwe bulijjo si mukodo naye mukwano buno bwe bamuleetedde agambye talina gwagenda kuwa naye nze ampaddeko bubiri. Nga bw'ogenda okulya onolya enkoko ekisi ekyange ojja kukirya. ate obuza mu kaveera wakufuuyibwa empewo mbali mali tugenda bulya tubumalewo. Bana. Onkisiza. Tanatuuka n'amagere. Gaffe tumalawo. Tubumalewo. Naye olya mpola mpola n'omujjukira. Nga buli olya ojjukira Bob Wine. Bamuyita Jami agambye jjajja mpa ku masannyalaze. Munnange sigaba. Muntunuulire nga mukakasa. Bakwetegereze. Munnetegereze. Sinze mugabi w'amasannyalaze. Ate Bob Wine. Mpa Bob Wine yekka kojjange ow'embugo. Ogambye ki? Sigaba. Togaba ki? Masannyalaze. Era sigalina. Nina gaawuni Bob Wine. Kyagulanyi Sentamu ow'embugo. Asibuka Senge. Wanjawulo. Bob Wine wanjawulo. Anti ono agambye. Amanyi nga wendi omwana. Yandeeteddwa obwo ndyeko nga omwana. Anti ono agambye mbu jjajja Tawusi tagaba amasannyalaze. Sigagaba. Sigagaba. Ogawakaani. Bob Wine kojjange. Yekka. Yekka. Toddewe mubuuza n'okumubuuza nimugambye bannange. Ow'ebbombo. Nubian Lee bamuyita Nubian Lee ani? Nubian yani. Nubian Lee. Nubian Lee. Nubian Lee. Yoyo. Nangamba. Kinaye kojjawe nemuga nti ye. Abanubbi ne basookera ddala mu maka ga taata waffe. Okufumbirwamu. Kwata ekikonde. Embwendaawo. Wangi? Neyagala ng'embwendaawo. Leero bakubula banywera amazzi. Mam, enkoko tedduka. Giteeke bulungi. Wabula jjajja kyewa president kikulu wallahi. Naye akinyonye. Naye akole ki? Naye akinyonye.
namanya lujja kukya mukama nkyalire omanyi nyakye namuwa okujjako mungu kale nawe ekinyonyi kyali bete anti mu Africa nti bwavu obwavu bwe bumusibyakwani ku Bobuline kati atandise okukikola amanye okulya kwange ogambye ekindya nnyo waliwo eyagala mbaolya oligasimatuka mugamba wagambye ekindya nnyo buli lunaku ndya emmere agireeta ettooka alireese Bobuline ettooka alireese omuceere aguleese omugaati aguleese enkoko agireese seggwanga ujja kutya mukama akyalire bannange anyere mu kikopo kya munnange kojjange Bobuline ekyagulanyi kyandeetedde bisimila jajja kati bagenda kunyiiga banyiige bakwakoki bakopi omukopi yenna awe akola ebyo omukopi yenna alina okunyiiga nange ompaddeko onywereko mwa Bobuline nywereko mwa Bobuline nywereko mwa Bobuline ate muno nga kasukka obuwoomi n'akawoowo n'akawoowo mutabani wange mujukulu wange senga abadde wano Mwana President waffe omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akakofiira akaleese ne saati yongera okujjukiza nti ne kajjuisi bamugambye anywere kaliko President n'ekikopo n'amugamba nti okuva n'olwaleero Queen munnyonnyole eyo naabituusa mwana wange nga njiwulala essanyu libulako nziki kaakati ebintu nga waabirabye byonna byebityo byebyo era woolaba kabinika bwe yeetala mulaga ku ttooke ettooke katuzunzemu mu kamera naye nga temuli kyayi tokikola Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oli otya? Yendi bawo. Mama ali awo? Kamukuwe. Mumpe mangu bye mwagaza bya mangu. Vale. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Kya essanyu libula kunzita temuŋŋamba nti oba essanyu libula kunzita temuŋŋamba nti oba mbuguutanye. Bobuline abadde wano. Bobuline agenda akulaba. Olwaleero luno gwe wuliriza nnyo bulungi. Bobuline azze wano n'andeetera enkota y'ettooke togirabanga. Mukama mulungi. N'assaako omuceere. N'assaako sukaali. N'assaako botoni yaani eya butunda. Boto. Edi boto. N'ateekako ekikopo nga byonna biriko ebifaananye. N'ampa sabbuuni n'ajjampa obw'okulumaalumangako awo yabujje bweru. Obweru. Yabujje bweru mitala w'amayanja. Yabujje bweru. N'assaako akomyewo lwaleero.